Bade tubaniriza nnyo ku Lugonvuzi Show, tusanyuse nnyo okubawuliza. Mwebale kutwagala n'okutugoberera. Gye mukola tusiima naffe katusubire tukola musiima. Twagaliza ekiseera ekirungi, nze Sendegeya Muhammad Byayi, taata Jubire omugagga Sende nga bulijjo. Twali tubulanganyiemuko naye tukomyewo nate okutuusaako ensonga esobola okukyusa ku bulamu bwaffe. Ndi ne mwana wa taata Ssentongo Frederick Lugonvu. Akati bw'otateekako nti Hillview Primary School Matanga. Ayinza okunyiigira kubanga ekyamazima ali mu Gweta Masaka yakyayina kati essomero erifuuse ekyobulambuzi essomero erisinga. Ekyo sirimbye ndi munnamawulire entuukayo baka mufuna tewakyali mugagga atanatuuka yaawo. Buli muntu ayagala omwana w'okubaako watuuka ayagala kutwala mwana ku Hillview Primary School Matanga. Webale kuzimba ssomero ssebo. Tuzimba essomero serizimbye nzeka. Ndizimbye ne bakama bange. Jagala twagala kwebaza Mukama. Okyogedde bulungi nti ku lwaleero Hillview buli munene ali e Masaka. Masaka gye twogera ku districts ndowooza 9. Kituufu Gweta Masaka. Gweta Masaka ko Gatankole. Kati Western Region Hillview. Somero lya Hillview. Ba head teacher, ba director, abaana abo basomera ku Hillview. Twebaza Mukama atukoledde ekyamagero. Ate n'atuwa abaana nammwe mwebale. Akikoze nno. Mukoze naffe. Era bwogerageranya Hillview gye walaba ndowooza omwaka oguwedde nga gutandika ne wasanze omwaka gwonna kulegedde nga obuuza wano we nali oba. Ate bwogerageranya Lugonvu wa Metro, Lugonvu wa Sort, Lugonvu wa BBS, nakati Lugonvu nga ye TV. Sebo kati oli TV. Ndi TV. Abantu bamuzi bane njala kulaba ku Lugonvu. Nyina gye mbite eyo. Ne baga yuyu. Tebakyagala kumanya okolera, baagala kumanya gw'oli ludda wa. Kati ekyo nno si kyangu okutuukako. Nga abantu basobola okuwuliriza olwa kampani gy'okolera. Basobola okukwagala ekitongole mw'okolera. Okwetengeri abakwagala eggwe ng'omuntu. Ekyo buli omu kyanoonya. Buli omu kyeyandibadde aluubirira. Nze mpozi kyenja okugamba nti tewali kampuni gye nakolerako naye ngafuula maka gange. Ekyo n'abamu media zaatuukanga n'okulooza nti sizaagala. Naye nze nakimanyanga nti leero wendi. Nte tuliiwo. Naye nkya bwe naaba siriiwo n'abeera ludda wa. Abasinga ndowooza kyeyogedde kituufu. Omuntu abeera w'amaanyi ng'akyakola ku radio. Abeera w'amaanyi ng'akyali ku TV. Amasimu agafuna ng'akyali awo. Abagagga ne bamukubira ku kasimu. Mwebale nnyo. Yidi wagifunye ne bamuwa eky'etaano eky'ekkumi. Ku lwange nno ebyo byalinga bya butaliimu. Era nze omu ku bantu abaddizanga ssente. Lugonvu. Wazangayo ssente. Anti kati ogenda kumpa etaano olowooze nzito w'etaano. Nga nzikulekera. Tuma obung'awanyo bwa zaabu. Kiba kya kwezimba n'omanya obuzito bwo. Kyekiri kyogambye nti omuntu ava ku radio ava ku TV ensi n'emwerabira. N'aviirawo ddala naye kati okuba tukyakunoonya Lugonvu twogereko naawe. Ekyo si bwe kyebalize Mukama Katonda. Anti kati temunnoonyeza mawulire. Katunya Lugonvu ate ng'omuntu. Ng'omuntu. Bw'ogamba nti bwe naamubuuza ku by'amawulire ajja biŋŋamba. Bwe naamubuuza ku byenfuna ajja biŋŋamba. Ebyenjigiriza. Bwe naamubuuza ku byenjigiriza ajja biŋŋamba. Ensi agiraba atya? Kitegeeza nti weezimbye okusukka omukutu gw'okola ki? Nze ebbanga lye nabeera ku Metro, lye nabeera ku BBS, lye nabeera ku Salt. Saalemako kubuuza abantu ba mikutu mirala. Osanga omuntu ng'olw'okuba ali ku Salt ke kazimbe mwemu n'omubuuzo oyinayo mikwano gy'emeka. Tayinaayo. Osoma mawulire ku BBS naye mikwano gy'emeka egisoma amawulire nga ye obulamu abukomyawo. Ne twebuuza nti enkya awo bw'onaaba nga toliiwo onasinkana baani? Kati kyekyo ndowooza kiva mu kweteekateeka. Nze nalangirira okuwummula kwange ne ŋŋamba nze mu media sijja kusukka myaka 10. Sinakikolereranga era ne nkituukiriza. 2024 n'owummula. Ne mmanya nti nkozeeko kyenkoze lwaki nali nkimanyi sikyalina kyensobola bbamu. Aga Katonda mu ggulu. Nga takyayinza kukyusaawo.
nali nkimanyi nti sikyalina kyensobola bawa kipya ekyo twandikirowoozezza olina wootuuka nga buli kintu ky'obawa twamumanyiira tomanyi nti nze natuukako akaseera nga nkola gaziyo obwongo omwana anzijukiza nti ako twakakola ng'ozzeeyo mabega byokola biwedde ekyo bw'otakitegeera nti ndabika nkomye wano kati kankwate ekkuba eddala tofiira ku mulimu nga Balubu Man. Omanyi tulina obuzibu era kino kyakusoomoozebwa nnyo abantu batwegeraageranyako tuyinza okuba nga mu kabanga akatono ffe tudduse nnyo kituufu si mu byenfuna naye mu bulamu bw'ensi eno bwe tutambuliramu nti nze ku myaka 19 nali ngenda Juba okukola Lugonvu abamu tutuusa nti tumanyiyo Juba wafaana webale nnyo nga nenya na loole si baasi gwe ku myaka 19 wali olinze ebigezo nze ebigezo bya siniya ey'omukaaga byansanga ndi Juba oli ku loole empewo ekufuuwa era omwana yalinoonyeza yali Uganda wanemugaa nti nnyigiraamu nafunye bumeka naakola ki nomanya nze ngenda okujja okunona ebigezo bya siniya ey'omukaaga okunona empapula zange nga nali nkutte ku $1 akasente kali mu nsawo amabuga gabuvu natandika okutoba nga ndi muki ndoza ansi ogizzeemu Lugonvu sente yazijjawa Lugonvu nga tuba ku speed Lugonvu talina sente otegedde nazzeemu buwambuza nti webale kuzimba somero nagambye nti nvuga Spasio oba nvuga Nuwaya Company si gyendi eyo choice yo si choice busobozi abantu bangi basobola okukutiisa amaaso kyabulabe ensi okubalira nti olina ssente ng'oli mwavu naye ate ensi bwe kuyita omunafu ng'olina itiz kyabulabe ensi okuyita omwavu okuga nti oli mugagga oyo mugagga kati always fangayo nnyo okulivinga obulamu obwo obw'ekimpowooze era nze ndaba abatabani bangi mbayita batabani kubanga bali myaka 20 obayita batabani bali myaka nze ngenze nze kyanyamba nkula bulungi oyingidde level yokusatu nyingidde alhamdulillah tulina obwana kati buli mu level yakubiri nga bwagala kwabula abaleokusatu tetubadda muwalabye eki ebyo byokola nabikola emyaka 10 emabega egyo emyaka gy'olina nagirina emyaka 10 emabega ogikuwaga kati nziyayo ne neetunuulira naye nga nti naye wadde nali bwe ntyo emyaka egyo ate nze nali siringa gwe okitegeera okulaba era nze ŋŋamba ensi nti I do not compete with anyone nze nvuganya ggulo yange eggulo nabadde ntya leero ndi nti I don't mind kikyoli awungezi n'abeera ntya sifayo gwe kikyoli nze nfa ku kikyendi kubanga simanyi gwe gwengoba amafuta wanywedde gammeka wasuzeewa obeera naani kyekiri kaakati ojaga nti njagala kubanga Lugonvu agambye essomero talizimba yekka kale waki gamba nti njagala kuzimba essomero ng'erya Lugonvu oba kisoboka nofune because bwetabaako kyeweegomba ate oyinza okusigalya mu nsi okwegomba kirungi mutima omulungi mutima omulungi beegomba nayagala atamale kusaanyaawo kati omuntu gw'otaateekawo tosobola mujjawo malisi netandikaawo omuntu gw'otamanyi bwe yatuukaawo tosobola gw'otaasalawo kutuukaawo waali wakunyiiza tosobola kusalawo kubanga avaawo awo njagala okujja ekibuuzo kyange omuntu yeesitudde atya okutuuka nga ensi eraba ye tekyalaba kampani gyabadde akolera twogere kubamu oli bennyininyini nti Sendege amusira kino nkolera radio CBS naye mu kukolera CBS waliwo njagala kubanga nkolera CBS naye waliwo obulamu bwe twetaaga nti nga bwe nsanze Lugonvu tali attached kampani yonna yonna nsanze Ssentongo nga ye naye ng'ate yeyimirizaawo naye yeesumuusizza ensi n'emwagala naye n'ateekamu amaanyi ge n'afuuka wano waali nti tumunoonya tumusanga mu woofiisi ye tumunoonya tumusanga ku Hillview tumunoonya tumusanga luddawa nga gye Lugonvu Ssentongo Frederick Lugonvu munnamawulire ono ayinza kwesitula atya kufuna brand yeeyo ng'oggyeko okukola gy'okolera sigamba gwe
biki ebirala byokola okimanyi nti Mbazira Tone tetumulengera ku CBS ekituufu okimanyi nti Suna Ben tetumulengera ku Bukedde tumulaba ku stage wali akuba binyaanyanja ontegedde nkufunye bulungi gwe nga tonnatunulira kwezimba ki ekirala kyotunuulidde besides being in media ng'ovudde keera ku makya n'okwata bulletin n'ogisoma ng'ovudde keera ku makya n'ogenda ku mpewo n'oweereza n'omala n'ovaako ekyamaanyi kyokola oluvaako ng'otandika ogenda mu bayimbi ng'otandika ogenda mu studio kitegeeza obulamu obutambulizaawo kyokka gy'ogenze togenze kuproducinga tolinaayo mulimu naye ogenze osangeyo ali mu kukola kubanga oyo omuyimbi gw'osanze mu studio ali mu kukola oyo producer gw'osanze awo ali mu kukola era bw'ona avaayo ng'ogamba nti nabaddeko wa producer Bless nabaddeko wa Bawa nabaddeko wa Brian Beats nabaddeko wa Jonah ye ali mu kukola anoonya hiti gwe otambula butambuzi ovudde kuwokolera omusanze ku mulimo gwe waba basobola okukusangako ofiisi erudda wendala oga nti naye nga tugenda kunfuna nze abantu bangi akubuuza nnyo ne mu biseera bino mwami Lugonvu mbadde nkwetaagamu ennaku ki z'obeera mu woofiisi tubuganize nga sibeera mu woofiisi obadde ogamba ki era ze abantu bamanyi Lugonvu si muntu wa woofiisi obadde ogamba ki nti mbadde njagala kujja twonyirabye ekyo kyotasobola kuŋŋamba ku ssimu tojja kiŋŋamba omanyi abantu abamu balina mentality nti bw'anaakunulira maasoensonga ki essimu ngikutte kyogenda okuŋŋamba waliwo gwojja naye oli muzibe wa mumwa nti gwojja naye agenda okutakutiraadde njagala kusinkana omu ofiisi obaamudde nyinamu obusonga bwange nkukutte jogera ensonga zo omudde point blank nti nja kusobola sijja kusobola kaakati kyekyo noga nti mwami Lugo nti ndi eno mu kibira ndi mu kalitunsi ndi mu kulima ntya nga ndi eno mu ttaka ndi mu bakirayanti bange muganda wange emyaka gye tulimu si myaka gya kutuula omuntu asobola kukola atya gwokola biki ebirala ebyo gwe biki ebirala byokola n'omaliriza nze njagala okugamba nalinga mu media naye ebbanga ly'emyaka gyange 4 egyasembayo media yalinga side hustle nga wasigadde era baboosi bange bajja kuga nti Lugonvu yali teyeeguya mulimu bo baalowoozanga nti Lugonvu yeepanka naye namanyanga omanya ennaku yo kali ku TV namba Lugonvu's show kayinza okuba nga kagundi kusaaliisamu naye natunuuliranga ebiki ebinene kati oluusi baboosi bajja kunyiiga Mbazira Tone bw'abanga atandika okukola township tune ku ssaawa mmeka 7 ku 10 ogenda mulaba nga ayingiddewo ku ssaawa 5-6 kitegeeza ayina bye yasoose okugatta kizibu nnyo Mbazira Tone okumusanga ku ssaawa 12 ng'ali ku CBS tosobola kubanga alina naye wala walina okugenda naye waliwo akeerawo ku 12 nga woofiisi y'abanne yafuuka woofiisi ye butereevu omusajja bamuyitanga Peter Sematimba okwatanika CBS abantu abasobola okutunuulira obulamu bwa Peter Sematimba basobola okufuuka ab'ensonga wano tewali muntu ayogera ku media natalina okulayo erinnya lye bw'otayogera Peter Sematimba tolina kyotugamba gwalina ekikyamu Peter Sematimba Mulindwa Muwonge abo baaliwo era Mulindwa Muwonge yakolebwa Peter ekituufu ebanga Peter yasoosinga Mulindwa Muwonge yalinga musajja ateekateeka obulamu bwe ekyo kyali Peter Sematimba yalinga ku CBS nga Peter Sematimba radio namba nga ye ng'omutunuuliramu radio ye ng'omutunuuliramu ekyo kyali kuba kwezimba tewali agenda kuzimba twandisobodde naye ebyenfuna si byanfuna tusandikira mu characters nze ne bwe nali nga siringa bwendi nakeeranga ku makya ne mmala okukola ku metro nenvuga akasukuuta kange kapasola wakalabako kapasola nakusanga nnyo
twiri baffe nenga kapasula tunakabona nako mu field nga mvuga kapasula kange nenzire waka nentakula obwongo bwe nabeerange waka nempulira oluyombo lw'oku mizigo emizigo ne gisobola okuntama nenganye n'okuzimba haba n'emizigo gitama ontegeera naye feke nnyini otuukanga emyaka 10 n'omusobe gy'okoledde midiya eyo wookeera n'ozibya obudde toyinaayo kantu kalala k'ogamba nti ku ofu yange abantu abasinga ofu ekyamanyi kye bakola agenda mu bbaala nakwoza ngoye nagenda ku kiringo n'alambulako mu bizinga byeyo n'akiringa ne banne ku mazzi ne bakaaba ennaku n'anyumya omulimo gy'akolera nga bamuyisa obi n'ombuuza lwaki tolekulira kitovaayo bakuloga toli mumativu ne gy'okolera gy'obadde emyaka 10 lekulira totukuba biboozi byo waliwo omulala asobola okukola nga teyeemulugunya anno munne abantu abasinga era ndowooza katulina kutandika nkole abantu baagala nnyo okusaasibwa bambi katulina babulya point blank ati kyokola kikyamu nze golaba maani ebintu byetukola genda kalwawo okusasula maani nze nsiba nga va ku makyampa akawungeezi abantu okulya gye bakuwa obutole bw'emmere gwe bwoba osobola okwewa ezisinga noga nti sente zensasula tezinjamu genda gye bakuwa ezikujyamu kituufu kakati naye bw'avaayo ng'amaze okukaaba ennaku ye ku mande n'akeera ewantu wewamu wenyini wakayanira omwaka ne gugwa ogwokubiri ne gugwa ku CBS muyinawo abantu obamanyi ng'okuva omwaka gwa 2019 akugamba nga bw'agenda naye nga tavaawo nze gwolaba wantu wano era sikyaliwo bbanga ddene era n'ojja nagamba neekuli ojja kujjako mu ofiisi nkubuulire obyananganibyo naye omulekawo omukola ki nomulekawo so osobola otya okukyusa neweezimbanga gw'omuntu kwe kusooka okukkiriza nti amawulire buweereza era galiko ekiseera kwe kwebuuza nti bwe mba nvudde wano wendi enkyandiwa olwo omukyala gwe nalabye nga basekerera aliwo yenna nga bamufudde emboozi ku social media twamulabanga yakolanga bulungi biki kijja kityo okubanga paka kati bakyasobola omugoba mu muzigo bwe batandika okugamba ekikwekweta ekyokugoba bannamawulire mu mizigo ebitundu 9 ku buli kitundu omanyi abantu abamu balina endowooza nti apartment simu otusanga ku State Square ebitundu 9 ku bannamawulire tusibira ku ki ku mizigo naye ekyo tulina okukirowooza waliwo obulamu obusinga obulamu bwa SO obwolimu tulina obulamu obutulimba bwonsula munyonyo nga tolina yadde akayungu osula mu apartment bwonsula munyonyo omanyi nkigamba nnyo abantu waliwo omukyala yayogera awo abantu tebaamutegeera tunuulira omusaala gw'ofuna gatta sente z'ofuna ng'omusaala bw'obanga ebitundu 5 ku buli 100 bye bisasula ennyumba yo either oli mu nnyumba nkyamu oba oli mu mulimu mukyamu ofuna kakadde osola mu nnyumba ya mitwalo 5 eyo nsobi bw'oba ofuna kakadde olina sula mu nnyumba ya mitwalo 25 oba wansi koota kubanga ennyumba eno yokka lwaki ekulyako 50% ddala kyoyagala okugamba nti expenditure y'ennyumba erina kutwala 50%. Waliyo okulya, waliyo okulwaza, waliyo okuweerera, waliyo okusomesa abaana. Ne tutandika okuyiriba ng'ekyamanyi kye tukola kwe kunoonya zibbasale. Kale mwatuuka mu 2 kitundu aba Hillview. Tumunatuukayo ku 2 kitundu. Tusasula akakadde kamu emitwalo 6. Kuwa ekisulo kwavaaka. Tulina kisulo kyokka taata. Tulina avaaka kamu 6 kwe kuli requirements omwana omuwa w'uniform ye. Omufalisa amusangayo ajja n'amasuuka na bulangiti. Akadde kamu kaakwera essomero. Ezo bulangiti, ezo sabbuuni, ddagala ly'amannyo,
sukali ebyobulamu obwa bulijjo abantu nno abawabuwi scholastic tuli mu buwe bw'olaba ekisulo omwana kyasula baneeka ntule mu kamera nga njagera ku ssomero lya Hillview bw'olaba ekisulo omwana mwasula n'emmere abaana gye balya n'endabiri eri ku Hillview kizibu okulowooza nti baba kadde kamu emitwalo 6 ng'ate omwana bamusuza bwe tuli waliwo yes sijja gamba nti ntono kubikolebwa nze njogera ng'omuzadde kubikolebwa ntono olyogera ng'omuzadde alabyeko ne masomero amalala gye ntuuse manyi waliwo ebintu bibiri there are things which are not expensive naye nga biri costly Hillview teri expensive eri just costly teseera eyinza okuba nga just ya bed okusinziira bwenga bwokiraba omanyi buli kintu kye tutasobola oluusi oba kye tutali beetegefu kugula n'ezo sente tukiraba ng'ekyobuseere tekiba kya buseere kiba kya bbeeyi gye tuli oluusi naye awo we tuli kabeeka kasoboka kasobokera dda naye webale kufa ku bazadde kyebaagala nabadde nkola akalipagano k'ebidduka nesanga emmotoka emu nga kuliko essomero sinza kulyogera naye ng'emmotoka nkadde nga mulimu abaana nga mubutuufu olina kugenda ng'osaba nti abaana banaatuuka ku ssomero naye nga bagamba balanga tulina baasi tulina kosita zitambuza abaana tonenya masomero ago kuteeka kabindo si kabindo ng'emmotoka nkadde anti gwe omuzadde osasula mmeka lwaki twagala okulya enkoko nga twaguze saasasudde za bijanjaalo nga tonnamenya masomero ago nze sikyogera nti ki naye nange mmanyi amasomero amalala lwaki gakola bwe gato nze kyesikola nga tonnamenya ssomero kuwa baana kati Hillview akawunga ye special meal tamu tu menu yaffe yakyukidde ddala eryetya muganda wange olina kuba muzadde n'ogimanya kituufu naye nze siminyago masomero n'afumba akawunga Monday to Sunday osasula mmeka wallahi era nze ndaba nnyo abantu nga bagamba singa n'essomero lyaffe abaana baffe babayisa nga Hillview bweyisa bana abaana ekibuuzo sente za Hillview newamweze musasula ani munne kankubuli amasomero agamu waliyo agamu nga n'essente basasula zisingiza Hillview ekyo nabo gye bali abo be babi kati abo benjogerako abo babi emmotoka egenda kuba abaana nkadde naye sente zaawa ziri mu bukadde 2 plus abo babi naye n'osanga asasula ekisulo 5-6 ng'ayagala omwana bamuliise awo talina kkayamu talina kkayamu okitegeera kkiriza ekijanjaalo kyo kubanga n'essomero teriyimirizikawo so naye nga mukama atuwadde so nga tuzze ku kiri okwesitula tekiri mu midiya mwokka kiri mu bulamu bwonna obw'ensi ffe kennyini twerowoozengako ebbanga Lugongo lye yakolanga ebirala talina lunaku lwe yayosa kukola ku radio ba ku TV naye bwe namalanga okuweereza ne mmanya nti omuzindaalo peero ngitadde wansanganga ku madaala nga nzikirira tuve okusiba ku kampani bw'obanga osobola okusiibako ng'olina by'okolawo naye ofu yo gikozesa ki abantu bangi ng'alina ofu ne bweba ya lunaku lumu oba ya Sande ng'ekyamaanyi kwe kusinkana babbadde ne banywa omwenge ne balya enkoko enjokye Eriyaasa asiiba wano omumanyi nali ku kamera ku lw'omukaaga ne Sande nakka mu ntangawuuzi e Butambala Eriyaasa tabukira entangawuuzi ontegeera yampa kusereza entangawuuzi bw'abanga gwe takoze atuuka okuba ng'omulimu akolanga buweereza omuntu oyo atandika okulaba n'ebisoomooza kampuni byeyitamu kituufu kubanga naye alina gy'akola abimanyi embeera gy'ali agisanga n'eri gyakola ki olina abakozi olaba empisa gye bakuyisaamu nze tewali lunaku luna nisobolako era ku makya kutabukira BBS kubanga eruddewo okumpa omusaala kubanga mmanyi naawe wena gy'oli nga director nga wena abakozi balina okuwa omusaala oluusi ne gudilayinga manyi omukozesa byayitamu nsobola obitegeera kati ebyo tosobola bitegeera okujja nga naawe otandiseewo akalimu ne bwe kaba kabaala ne bw'oba osiise kachipusi ne bw'oba sigwa bikuze naye ng'olina abaana b'obitandikiddewo n'oba monitoringa ffenna tulina okujjukiranga n'okukiteekanga mu bwongo bwaffe
nti leero ndi ku muzindaalo guno enkya siriiko leero leero ndi ku mulimo guno enkya siriiko naye bwe naaba amaanyi tegakyansobozesa kubeerako enkya naabeera wa tulina okukolerera embeera eyambadde nzize kutegeeza nti neetaaga okuwummula ebbaluwa yino ngireeseera nzize kuwummula bakuvumaawo banvuma bakuyisamu eggaali ng'enjogera ennaku zino ate nno kati ku BBS yo tebanvuma kuba baali bategeebakusoloti bakozi bannange bennyini bano banvuma lugongo ng'omusiru ng'omuloga asiraanyi naye nga beerabidde bayinza n'okubuuza alina byakola ki byalengera mu maaso era abanvuma we bali ekituufu bajja kukuvuma bajja kuyita omusiru okulekawo omulimu gw'okukola ku radio ogende otandike okuba ng'omonitalinga midaala gya capati naye gamba nti gijjo okitegedde kubanga nali ndabye abaali bansinga n'amaanyi nga tebeegobye naye nga babagobye ng'ate baali b'amaanyi si basiru okitegedde nze yeewummuza nze musiru okusinga oli alinza okumugoba ng'ate w'amaanyi okusinga naawe oli n'agaloga ati naye yakimanya nti bagenda mugoba kubanga bazze bamulabula naye ng'olina kigenda wandiika ebbaluwa ebalanyi bakama bange ku lw'obulungi bwange nga Sendegeya naye lwaki omuntu basobola omulabula emirundi 3 nga tasiibula mu mirembe talina gyadda awo wekka walaba future awo obulamu bwe we buli obulamu bwabulabawo ekyamaanyi kyakolera kwe kuteekanga eddogo wansi mu mmeeza asiba kalimo ke tamanyi nti yeesibira ku mulimu beebo n'okola ku mulimu emyaka 2 n'olwala n'okulimira kampuni nti tekujjanjabi okitegedde tubadde tetukusasula gye batukusasula badde onoonyaawo ki nkoledde mu bugubi mbadde nkolera mu bugubi lwaki obugubi obwo obukkiriza obukoleramu kuffe tubadde tulowooza itizi nomo nga kuggwe bugubi lwaki wakkiriza n'okolya mu bugubi ate n'ojjukira ng'obudde bugenze kale ensonga zitadde mu public luli wasirika temumanyi byensaddaase okukolera kampuni eno neefiiriza bingi lwaki weefiiriza ebingi ku kampuni eno ffe twali tumanyi itizi nomo tasobola biraba yensi buli mukozi waali teekateeka okunnyukako kubanga bw'otateekateeka kunnyukako bakama abo bali mu kuteekateeka kunnyukako ate tebaagala nnyo bakama baffe bantu nabo baliyo nga tebeeyongerako tebakulya ekinusu wanyisebo batono nnyo osanga nnyo ababa obulamu nga bwakitaba bosi tebaagala nnyo bantu nina munnange yagula emmotoka agipaakinga wabweru bangi nnyo abo taagala bagirabe baboosi batono nnyo kuba nti kyeweeyongeddeko kimusanyusa baboosi batono nnyo akubuuza lwaki tozimba baboosi batono nnyo akubuuza naye ogattagattako okyawo baboosi batono nnyo akubuuza nti lwaki osula mu nnyumba ya 5 lwaki tosooka n'osula mu ya 3 batono nnyo abayinza okubuuza nti osula ludda wa weebali batono oli mu mbeera ki batono ontegeera twega buli mwagala wakufundiza bwabo abasinga baagala nnyo baboosi batono abaagala okulaba aba prospering naye ekibuuzo ogenda kusanyusa boosi wo ogenda era abantu bangi abagezaako okubbulukko n'obalaba abo abaana yogerako nabo balina bye bayitamu bye batagamba kituufu abo bwe mulaba abanene mu makampuni gammwe babakuba abayisaamu empi ngamba ebikono balina bye bayitamu bye batagamba kubanga ebiseera ebisinga waliwo omwana agejja n'atuuka n'okusinga mukama we ate awo tetugendawo nnyo kubanga waliwo munnange omu yali asayininga contract ebintu byokusayininga contract kakati papula bwe luli bwe lutu wano aba asayininga bwati Sendegeya Muhammad alaba eyakajja sente zayina omwezi gumu n'alekulira yali afudde kyogere nti wayita gumu n'alekulira tanalekulira awo yeguyogera bulala we yalekulira naye nakati yagaba naye kije tuliko wano era kade ebintu byokusasula ebyo emisaala ndowooza ofe nnyo gugwo weebale nnyo
nga tumaliriza abakozi ekimu ku bibato kyalinga kwe kwagala okumanya emisala gy'abakozi bannaabwe. Ogenda kufa pressure. Ogenda kufa. Gw'olina kye weebalamu, gwe value gye weebalamu kampuni si gyekubalamu. Gwe value gye weebalamu ogibalira ku period gy'omaze. Naye kampuni egibalira ku royalty. Okitegedde. Okoledde kampuni emyaka mingi n'ebbanga lino obadde mu kwemulugunya. Emulugunya, sisasulwa, sirabirirwa. Weebale nnyo. Okoledde kampuni emyaka mingi ne baleeta akantu akatini ka bbingwa. Ne bagamba jangu otuyambeko wano tewajja. Oyagala kampuni ekuwe ssente okusinga oli. Omukozi tokolanga ensobi. N'olingiza omusaala abakozi banno gwe bafuna. Fannyo kwebiri gy'ofuna. Etaano gya lugonvu gireke. Ebirinde mu bizinensi ebyo. Otunda mu masu ate oloonyereza owagundi byawe ojja kugwa eddalu. Bitunda mu masibwa. Tunda mu masibwa ova kuba essomero. Ojja kuloga. Temusobola kufuna kyekimu. Owooza gundi avuga mmotoka nsajja lwaki tofa ku bodaboda gy'olinnya? Okitegedde. Ogivaako otyodde ku success oba ku alfa. Awava eddoga nti. Okitegedde. Ngeri yagiteeka mu ddogo. Ebiri ng'agiteeka. Asaanye buuli. So mu byonna tutunuulire nnyo enkya yaffe. Ate tulwane nnyo enkya yaffe ereme kubanga yenkana ne leero yaffe. Ebyo bitandikira mu ffe mu ndaba yaffe ey'ebintu. Mu ndaba yaffe ey'ebintu. Naye tuwadde ekifaananyi ekirungi. Ffe nga tuyingira amawulire. Enjogera yaliwo nti abamawulire fakiti esooka bafa baavu. Era bwe kiri. Eyokubiri bafiira mizigo. Era bwe kiri. Eyokusatu beetuma kye batali. Ekyo kyamaanyi nnyo. Abo bafaanana n'abayimbi. Yefuula serebu si serebu. Tayinaamu ebiri eyisanga ayinamu ebiri. Asula eno wansi mu mazzi. Awozaaze bwe ngenda ku gundi ku Brovard nsulira bwereere. Asula munene. Awozaa bwe ngenda ku Papazi sisasula. Simanya ngende Masaka, buti bazo ne Masaka asula bwereere. Siriwalira muli. Kakati. No. ID password. Mwina akantu ka journalist. Mbona ntukayo. Mba access yona kola ki? Ebivulu sisasula. Tusasula. Ebintu ebyono wakati gwe wali obiyineera. Hebule Mungu otuukawo. Neze munange. Kati bwe mwala kutuwa kuggwe. Sali ako kukyabwerere. Sagenda ko mbivulu byabwerere. Osasulanga. Siyanga ko tewali hoteli yali ensuliza bwerere. Tewali restaurant gye nalindidde mu mmere ya bwerere. Gwe boss nanyini restaurant esobola okuba nga nkumanyi. Naye waiter andeetera emmere nnyinako obusungu alaba ndya musaala gwe. Bali emakindi awo. Ku Papazi ne Waruna mbalaba. Misa kyo tukola wanne. Buli wamuli busa ku Papazi. Si musanyufu gye ne Waruna. Kadize kamugogerere. Si musanyufu gye muli. Sula moto. Waliwo mlayangamba. Wa Misa kye. Kati bagenda ne bakolera mu interview. Lunch time nekola ki? Netuuka. Of course basajja b'Emisa ki bamujjako interview. Ekyamazima nga bamwogeredde. Tayinza kubanga ndi musanyufu. Nze kati mwogeredde. Si musanyufu Misa ki simakula. Si musanyufu gye muli. Abalyayo emmere ey'obwereere. Bannange kankubuulire ne bw'oba gwe. Sendegeya jangu onkoleko interview nkuwe sente z'ogende. Bagula emmere. Okusinga interview. Okubeera nga wankolako interview emu naye nga buli bwojja bino ebya simanya nkutumira. Okitegeera. Akayimba yakubya akayimba akapya. Gula ku mmere. Ali ne sikini yabagoba. Yatugoba yali ngonaga temugenda ne muyingira ku bwereere musasule ticket y'abamawulire. Yensonga lwaki tuyisibwanga. Nalabye PSDN ngayogera ku by'emipiira. Yakoze statement nkuwagira akamanyira abantu ke batumanyiriramu kubanga balowooza tuli ba. Nange namwagidde bakwa ticket. Yagambye for years abadde yeegulira ticket. Buli lw'oneetuusangako bali abantu tebajja kukumanyira. Kaakati gwe bw'onvumira ticket y'emitwalo 2 gy'ompadde nga weerabidde nti Diani avuze kawundo. Nalina okwogera ku nsobi nti mpira mwagusedde. Actually yawandiise article eyo yabadde alaga ensi ez'enjawulo ne ssente zibalabiddemu mupiira nga Uganda. Ate tuve mu biboozi.
ebya buli muntu okwogera ne mutandika okuwoza waliwo abamusasula bamusasudde alina kwakolera nawe olina bw'osasula ayagala kunzijawo nawe olina bw'osasula bakubooyi bakwogerere kituufu mwagala abaana bayingiza mu ntalo zammwe naye ebyo byonna bivaawo bw'otandika okulivinga that independence. Lugonvu for the past 4 years yali takyafugibwa mu nfugibwa eya kido kubanga ne bwandibadde tompa musaala gwo naye nsobola okusurvivinga. I had other sources of income. Tusobola kusanga mwami Abe nga aboggolera Mbazira Tony. Atasobola. Kubanga akimanyi nti ogwo omusaala gwa CBS mutono nnyo. Naye alina baboggolera eri ku streamline. Kitegedde. Onchunge nga nange benkozesa sibakyunga. Kitegedde. Ompa obukadde 2 3 4 omboggolere ng'ateeza omusaala anfulumya obukadde 2 3 4 5. Okitegedde okuyimiza abakozi. Nga naawe kenyini mubakozi bennyina omusaala gwe bakuwa nnyina gwe nguwa osobola okubeera omukozi wange. Kibula abakozi abamu bwafunamu kano kati akanve wano okuyomba ne bakama bange. Kulwa obulungi. Bajja kulwa obulungi ovaawo. Bajja kundaba bubi. So ekyo kijja tugende ku papazi. Ekifooko. Naye Edikenza yali asibulaawo. Deidi. Kale kuye kiryoke nti kyalumu. Ne balo benalabye nga balya mu ngeri etali abuvunaanyizibwa. Olaba oli alyanga ogamba ng'olwera ddala badde aludde okulya kanyama. Bannaye balinye. Twewe ekitiibwa tutunuulire nnyo life after studio. Obulamu oluvannyuma lwa studio tebutandika ng'olekulidde. Butandika ng'ofulumye programu eyo. Obulamu oluvannyuma lwa studio. Obulamu bw'obeeramu buli lw'ofuluma studio bwe bulamu bw'ogenda okubeeramu olunaku lw'onaafulumira ddala studio. Ng'oli wabweru. Ntegeerekese. Kituufu. Ekyo ky'oli buli lw'omala programu n'odda ebbali ky'ogenda okubeera sinakindi kijja kubeera kibi nnyo ng'ofulumidde ddala. Olw'ensonga nti ne ku studio gye wali ogenda nga bakwaniriza kubanga bakimanyi ova ku mmanduso, bakimanyi ova ku gundi. Bajja kuba tebakyakwaniriza nnyo. Kituufu. Kubanga bamanyi tokyalina gy'otwala amawulire gaabwe. Ekyo mukama wange Kabushenga yakyogerako. Yakyogerako nti natuuse mu ofiisi emu nga nvudde ku Vision Group. Gwani mukama wange. Weebale nnyo. Oyagala mugambe ani mulindi ekaawo. Naye eyabadde CEO. Ontegedde? Wano alina gwazze okulaba alinze. Ontegedde? Avuddeyo eri. Ekyo tukitegeekere. Yagamba kulukusana maziga naye nga bannaaki. Bulamu bukyuka. Naye si bubi. Kyokka ate ye yalina waali ali wala nnyo naye bamubuuza gwani nase kutegeera bannaye bali nnyo mwebali batugoberera ku Lugonvuzi Show mwebali nnyo okwagala show zaffe tubajjukiza Hillview Primary School Matanga mujje musomesa abaana wakiyitayo kolambule manye kibayita essomero bwe twogera ku ssomero kyangu okwogera erinnya naye bw'otuukayo otegeera nti ekifaananyi essomero kitegeeza Hillview Primary School Matanga weta Masaka yonna yazingibwa mu Hillview Primary School Matanga. Bitwogera bizo ga tulimba bwe tuukayoko bonna okumwesimu yangu yagifuna nkubireko nti sende yabadde ogamba kyadde kituufu nnyo. Muzadde omuyangamba. Naye mwami Lugonvu. Nina omuzadde gwe nabuuzizza. Nti naye omwana we batasomera ku Hillview. Asomera wa. Asomera wa. Ngomutufu yeebuuza n'omwana gy'asomera. Yeebuuza gy'asomera. By the way, kati kirungi nnyo okusobola okutwala ku ssomero gy'ogenda okuleeta omwana wo n'olambula n'okola survey. Ndoza survey yabwera ku Hillview. Yitayokko olabe abaana bwe banyirira. Nalaba n'okuwoza naye nti abaana bano tebalina Masaka. Masaka gifuula ey'ettabbu nti site kitegeeza mwana kusomera mu site nga mwoli. So akasozi Matanga wali oli ati Hiru. Akasozi konna kashanana Hillview Primary School. Si bizimbe byokka n'abasomesa bali tested. Leeta omwana tumusomese ekintu kya kutambula bulungi nnyo. Elias Sajjabbi yadde ku kamera Kenwan naye watulina bulungi nnyo. Katukomu n'ekitundu ekiddako bwe bali kutugoberera.